ebyo ebyavudde mu Jessa meeting kubanga nze nvuddeyo bibategeeza ko nze yatandika Spark ya internet ya brand ambassador biki so ababeera ku Twitter mukimanyi twatuse ku office era omukulu CEO nangamba John Kerry gwe ngomanyi gwe yatane Twitter agamba nali manyi bino ebya Altezo okunywa Jessa bya ku staginga mwabi staginga naye esawa zino nkyerabirako kitegeera kubanga Aluteza yatudde ku mmeeza ya board meeting negenda maaso nga Aluteza bwasabula yogurt so natwebaza nnyo natugamba mwebale nnyo trending ene tuletedde ebirungi bingi era etuukiddewo mu kaseera bwe twali tujeetaagira so mwebale nnyo kulwa Aluteza tugenda muwayo products buli mwezi okumala omwaka mulamba era negamba Aluteza ono atera okwambala pampa so basa yino ebasa eyo ngerimu $1,000,000 kekakadde kamu akapampa era ne bwetyo negamba tubalabyeko nnyo mwebale nnyo mwebali ddala ebirungi bye mukoledde kampani yaffe mutulabyeko nnyo tetulina contract yonna gye twasayininze tetulina papers ze twasayininze tetulina agreement gye twasayininze Aluteza tebannamuwa ku endorsement tebannamuwa ku brand ambassador Aluteza tebamuwadde yadde obwa brand influencer of any products eza Jessa so njagadde mputinge clear this information because abamubadde mugamba abanaye congratulations Aluteza bamuwadde obwa brand ambassador. Okay, tugoberera ku Celebrity Track Rock FM www.rockfmug.com ensonga bwezityo bweziri webale kubanga otuwuliriza n'okutugoberera tutambula fena it's Thursday nakuzo mwezi 17 mwezi gwa kuna abatuwuliriza ku Rock FM download app ya Rock FM kyokola kyamaanyi nnyo n'okubanga otuwuliriza olunaku olwaleero ensonga omanyi ensonga bwe zitambula ku social media zitusanga neno gye tutudde kati tuli mu nsonga za baby Aluteza teyafunye wa brand ambassador mwapushinze ekintu kyo mwakipushinze mwakiwanise naye ebintu bwe bityo byatambudde ndine sula flexible tugenda kuba tuwayamuko naye anegaseko sula sebo ogamba otya ndi bulungi sina tabu ninamuko kiyegu ye kiyegu bakimanyi kiyego kyeki so just kasam from I'll be fine sina tabu munansonyo olwenjogera naye nga kasenyi kakajja kumala katerere inshallah tuli mu studio za Rock FM we tuli wano era abatulaba tuli wano emakindye ku opposite Pakalast wale wano kalina empya bagita Golden Plaza tuli kumwaliro ogusemberayo ddala wetusinza okubanga tetukuweereza yes okay nyongera ko kutumira ko kyali wange Chris WTM Interiors akola bazita batezo bakola gypsum twagala tukolere wano ata natuwayo ku sente Chris onatuwayo ku sente TM Interiors bakola gypsum mayumba nokola studio ez'omulembe abagala bazita ebino ebya TV babita batya TV wall unit babikola oyo musajja wange oyo ensonga zikwasa era agenda tereza wana awatu wona benga waka bulungi nnyo mu mbeera eyo sura flexible tuli ku nsonga ya Jessa omwana muwala baby Aluteza bingi byogeddwa ku TikTok embozi kwe badetambulira twagisese ne tukireeta eno abantu bavayo ne beesiga gundi yogurt wa Jessa olwa baby Aluteza nabo bagala fuka babulandi ambassador kati embeera eyo wakati nga abantu bapushinga brands okubanga zifula abantu ba brand ambassador mu mbeera ey'enjawulo kino kitegeeza kisula ekisokera ddala abantu balina okugyawo pressure ku company z'abantu ze batabatandikira
Mungino mukendeza akajonjo baketa kajanja akajanja n'akatijjo bolokuba oli anywedde oba oli alidde ekintu n'akirya nnyo n'akisulamu na busuzi nemuga kakati oyo asaana afuke brand ambassador. Kampani tezikola bwezityo, tezikolirangako ku pressure. Kampani zonna eziruddewo mu nsi muno si wano wokka Uganda, East Africa ne world over, kampani tezikolirangako ku pressure y'abantu. Kampani zikola okusinzira ku nteekateeka yaabwe, bo tebakolirangako ku pressure. Era omuntu watandika kampani olowooza nti ogenda kutambuliranga ku pressure y'abantu gw'ogudde. Abantu abo abantu magoma gavugira aliwo okitegeera. So nze nalaba omwana oyo ng'anywa yogurt, I was so inspired. Kubanga abaana fena tuyina abaana naye omwana okumumanyiza yogurt okubeera nga yemmere byalya like byekyo okulya kye yogurt yono si wabulabe mulungi nnyo ku baana naye abasinga tebamulya like tebamunywa era olina okuba nga omumanyizizza nnyo kiyinza okutwala wakati w'omwezi ng'ate si buli mwana buli lunaku omuwaayo ak'essatu ebitaano ako oba ak'ennya buli lunaku paka wapikinga kubanga abaana abo abato beeroboza nnyo beeronda nnyo asobola kuba nga anywa vanilla ate nga tanywa strawberry okitegeera naye nga alina asigala yogurt asobola kuba nga anywa amata nga anywa jessa naye nga ate tanywa classic okitegeera. So byonna olina okubeera nga obitegeera. So muvubuka oyo taata w'omwana tulina okumwebaza nti yakola kyamaanyi nnyo okulaba ng'omwana amumanyiza brand yemu eya jessa okubanga omwana naye ate yakisussa nnyo kale wadde mama w'omwana yafa naye era ekyo kyewafunye kyabadde nze nali wano nga nakatandika okubiraba neŋŋamba nga pressure etandise nga bagamba bamufule brand ambassador anywedde nnyo amata agaguddemu yeddugazza yenna afuuse jessa ne mbagamba kampani tezijja kukola wezityo. Kampani bo babeera strategy zaabwe nti mu mwaka 2025 tulina promotion bweti tulina brand yetufulumizza egenda kukola bweti ne bweti okitegeera. So just already ina ba brand ambassador mu Uganda and they are performing well. Baina mwami walukaga Shafik oyabira Fikfa Maker, that is Fikfa Maker. Baina Amal Yemaya Amal omwana wa Lema ne Kenzo Amal Musuza baina Amal Musuza in fact baina ne Rema yes. Rema namakula n'omwana we kati abo bamala bumazi. So pressure je muteekawo nti bannange omwana mumufule siwe batwe bakola ebintu era abantu TikTok eno nabagamba TikTok eno egenda kuba brand z'abantu ategera tumbula brand z'abantu nyingi kubanga isoka abatasoma bangi ku TikTok olwokuba yakyajinze essimu yeetuse ku 10 alina kitekinicho bakira kitekino kye kiri awo tekyawula maziga na musaayi yo olwokuba asobola okugenda ku live oba commentinga ku post y'omuntu nga atandika kugamba boyo bamuwe brand ambassador oyo yasaanidde abantu balina okukitegeera nti kati kampani bwete ennene ya jessa bwekera kumakya nefuula omwana oyo baby Alteza nti brand ambassador omanye obuvunaanyizibwa bweba yeewadde olaba baby Gloria atandika okubeera brand ambassador wa Movit ng'ali mu tender age bwetyo naye omawanyi obuvunaanyizibwa bwe beewa balina okulabirira omwana nga bwe bamulabiridde ebbanga emyaka 2 balina okumusomesa balina okumwambaza okumusomesa mu international schools okulaba nga ajja ekifaananyi kya brand ambassador kasoofu na brand ambassador nga mwana muto ebyo byonna olina okubeera nga obimanya kati yo jessa teyabadde ready kuyingira mu ndagaano bwetyo oyo mwana muto nnyo ayi katandaweza na mwaka okutandika okumufuula brand ambassador kati omanye eddimu lyobeera weetise mulimu gw'amaanyi olina okumugulira pampa buli lunaku olina okumugulira amata ebox na box alina okusula obulungi kubanga ekisooka kamera ziba zigenda kumulondoola kati baba bavudde ku taata we Alteza kati baba batandika ekisiba ku kampani kampani yafuula omwana ono brand ambassador yo omwana alidda kitegeeza nti buli wenaabangayo n'omukolo gwonna jukira jessa esupporting abayimbi concert za Lema biki bijukira bulungi nnyo na Alteza alina okubeera waawo kati omwana olina okubanga weewadde eddimu erimulabirira kyotayirirudde kuyingiramu leero era nasanyusa nnyo kulaba nga bamuwadde nakakadde bamuwadde kangi kubanga amata ganywedde tegannaweza kakadde kakadde bamuwadde kangi naye agendera awo then ne pampa bamuwadde meka box 2 obeemu bamuwadde box 2 agendera awo tasima ebulagiwa wafunye na kingi nnyo nze maazi senga nze nabadde kampani gundi brand ambassador wa jessa sandi bawadde ekintu
atwandisirise nitwe bakale brand weegwa oba mu mwagitandika omanya akajanja kali ku mutala TikTok awo akajanja kali ku mutala TikTok awo eyasoma n'atasoma omulwadde n'omulamu omubi n'omulungi bonna bali awo ku TikTok balina amagezi naye banaku bazibu balina amagezi agagaggawaza agabagagga gonna bagayina mu mitwe egyo egitaliiko nkoona naye bo tebasobola kwegaggawaza naye bawa amagezi mu bizinesi z'abantu olina kukola bwoti kati kola bwoti naye talina waddeyo obutunda obubiri nti naye muna bizinesi yateekawo bweti so aga amagezi nfo kyoggawa simanyi mugawe Jessa ebaddewo fo ebbanga ddeni okitegeera tekolerangako ku pressure in fact teri company wano ekolera ku pressure ezo company zina ba PR zina ba CEO director ba regional director ba branch manager ba whatever production manager n'ebirala kati bo bamanya ndikakati ku market tutaddeyo ki titutaddeyo oba strawberry kati gyaliko anywe babaki nti bamanya nti target audience yaabwe kati gwesobola kuveeri olwokuba okusemuogobo n'enkwacyo n'otandika commentinga baby Alteza for brand ambassador Jessa kumacha mutuntu n'olweggulo era kampani zijja kola bwezo naye beba nnyo kye bamuwaddeko nenze nabadde ntidde nti babagenda ku excitement ya Facebook simanyi Twitter naki Jessa yabadde egenze kubanga ensobi yonna giyandikoze ku oyo omwana waki mweyama kye mutasobola kukola omwana w'abendi wuuyo ye ekifaananyi ne kifuluma nga ali mu kagoye akabi ne katuuka ku mutala TikTok wandiwulidde omwana mwatwala waki nga temumusobola omwana w'abendi kireka mumuwana butwa ne kati bo baalabusi ne bamanya ne baga kati muweeye bokisi z'amata addemu yeesaabe ate bamugobye ne ku TikTok batya bamuge tobiddamu bikome ziri kampani nawe ozimanyi bamuwaddeyo akakadde agulye omwana amata taddamu ganywera mu kamera that is ye agreement yatukiddwako taddamu kunywera amata mu kamera taddamu geesiga kubanga Jessa si wakwevulubanya si bizigo ayagala ebizigo genda mu ndeeba oba yonna wakugalirayo oba gye babyesiiga eyo Jessa wakunywa si wakwemetta kati byonna kampani ebikwata bwete era bwe mugenda babaddeko kimanyi mu meeting eyatutte wakati w'essaawa emu n'eddakiika 7 kitegeeza beeyise mu ssaawa ne bamugamba kati wano omanyi ezo kampani ziri keen nnyo ku product bagamba product eno kati woogi kubanga ye tunuulira buli kimu omuntu w'oli ekintu n'okyemetta kiba kifuuse kibi kyabulabe si kyabulabe naye w'oli eki don't do like tokola bintu kusussaawo don't try so much to be recognized at oyo noone enkoko bagikuwadde girye kiki ekikwetisa amagumba ku mutwe okitegeera Jessa omunywedde kiki ekimukuyisa omwana nze nalabira abantu abakulu nga bamwesiiga abajasi bakomiki baveeko abo tebalina mulamwa naye ono mu busajja byonna yabivuga because ayagala buyambi naye obuyambi abusabye reeti ge mazima kubanga omwana ekisoko omwana alabika bulungi ge mazima naye ekintu kino script yagibala bubi ey'okusiiga omwana oba ey'okuyira omwana Jessa akimanya byonna mu meeting babituuseeko ne bamugamba mukama waffe toyanziza nnyo okuba nti baby Alteza obadde nga omugulira Jessa era bamukompasetinze kekakadde ako bino byonna byakoze byasaminze app nga bigwera mu kakadde era in fact byali bigwera mu mitwalo nga 2 nga omanyi kampani ezo kati bakulaba engeri gyozzeemu oyinza okuba ogidde ku kagaali oba ku booda katumuwa akakadde gende yeekubeko enfuufu naye on conditions omwana tomuzza mu kamera nga yeesiize product yaffe because buli onywa product eyo n'ogyesiiga waliwo abantu abalina emmeeme ennafu nga gamba bwekyana kyeyiridde ebita kyeyiridde biyogati akirabika bubi brand zikola ebintu for just credibility kulabika bulungi era oyo omwana mukama yamusaasidde kyekyo kyeyafunye kimala naye kyemmanyi tukyogeredde wano tugenda kuddamu kulaba video n'emu ng'oyo omwana anywa Jessa ng'amwesiize kubanze natunuulidde ebirungi ebyokunywa biryokke anywe naye
kuba kimanyi okumwesiga omwana siya wote video gye nalabye kifaananyi nedabira ddala nti ono omwana siye mugongo yeetuukayo atya dine bujje nemanya nti taata yakusumuludde obucupa nga bubiri n'abuyira omwana nakuba ekifaananyi bwe intaneti ogimanyi divorce ng'olinga alina kyayagala nze nalaba abantu wano nga basala embuzi neyeeyiwako omusaayi nti agudde mu batemu ng'asaze embuzi tugenda owunya ku musaayi nga gagwa ssekkokko si gugwe naye nga jasi yalina kyatagetinze naye twebaza nnyo Jessa nti yakoze kyeyina okukola to their capacity ekyo kye yakoze tugyebaliza nnyo ddala kati waliwo ogenda kulaba kutijja kwa kampani endala omanyi wano mu Uganda buli omu ali kunfunirawa kati ojja kulabayo n'ab'enkoko nga bali ku nkoko ojja kulabayo n'ab'embizzi bakaziro bamanyi bakaziro isimanyi kaziro abagirira ku TikTok nga naye igumba litadde wano erimu alifumise mu nnyindo ayagala bapoko joint awo bakyusi bamufuule brand ambassador so bino byonna mubikole naye nga mwerekeramu bamuzeeyi kaziro timujja bikola naye nga mukimanye muli ku brand z'abantu ezitalina founded wano mu Uganda ezijasinga zina just branch mu Uganda obawa naye nga brand ezo zikola buli kimu ekisooka okulaba nga zibeerawo ku market kuno Sodium Gold byetaagisa naye tosussa nnyo okitegera kuba nze tosobola kungamba nti omwana oyo yeyeebadde nga ye anywa bwati okunywa kuli okke naye n'okwesiga eno mu mugongo yenna mu nsingo mu magulu yenna n'alinnyamu n'ebigere so daddy kyewakoze kirungi akakadde ako ke baakuwadde tokawa babayita batya bana abakyala boofuna nga kyemanyi waliwo abatandise okwereeta kati tokawa waluteza kola ebyino mwana mulabire nga obadde omulabirira kubanga yaga kumanya omwana talabikika banayo omwana amenyera abakazi abasulira abasajja abaana oba abasajja abasulira abakazi abaana mugenda kufa bubi basajja mmwe ne bakazi mmwe divorce omwana amenya naye omusajja alabiridde omwana alabika bulungi nalabye abakyala abagumba nga bagamba yikale senga sajja mu lubuto kale senga nange nazaala naye ngera ne wandi muzadde teyandituuse ku bulungi bwa Luteza mulalamuko banaye omwana kitoke kifansalira omwana alabirirwa bulabirirwa omwana alabirira ate omwana wo kasaatanyirira mu mwaka gumu mwesonyiwe muleke ensi eri mulabirira mwabasubira okuzaala n'abazadde omwana wo kasaabera nga talina kigulu bwe kiti wakati w'emyezi 6 n'omyezi 9 mwaka muveeko muviireko ddala tolina kyogenda mumukolako yayingira mu lubuto lwedde nga walunnyo ng'akonye kati olina kirala kyonna simanyi wamufuna mu busungu oba wali teweetegese naye abaana bonna bwe tuzadde balina okulabika obulungi balina okunyirira nga bali mu myezi 8 awo kitandika okuyiga okukwata ennywanto osanga omwana alina ettama weeritiiriri nga lyakasuku naye nga mwana muto okitegeera so mu mbeera yonna omwana wo alina okunyiririra naye muve ku brandi z'abantu muve ku kampani z'abantu zezigenda okubawulira abaana mubaveeko abasajja bakola night and day okuyimirizaawo amakampani tebajja kolya ku pressure yammwe mmwe aba TikTok mukusa emyogo gyammwe mukusa embizi zammwe mujja muteeka ku nninga mumufuula ambasada oyo yasa mwe gagwa mumufuula ambasada who are you mumufuula ambasada wa strawberry oba vanilla we testinga tumaita strawberry oba vanilla we testinga tumaita nywangana ku vanilla tanywangana ku Jessa nenga akuba company okufa obufulo kwabaganya okufula brand Luteza brand ambassador so company zikolera ku biragiro ku strategy na kugundi tibayina yo product empya enjoyera ba promotinga eni bo baba bamanyi tojja kupika company tekusabyeko nti omwana munywese kino si yekusabye gwa yerobozeza no gamba omwana wange kajja kunywa Jessa kale ate wachi mugiteeka ku nninga azefu Jessa ye yakutuma ati gendo wo mwana Jessa motokero ga mufule neche mmanyi blood abade takwatanga kakadde nga kake ekye nalabyeko excitement ya amaanyi ayira Daddy Luteza aleka takwatanga kakadde nga kako ngakali wamu era kimanyi katale kasigaza nkaaga ate zalazi sente bazikuwe bati bakuweme sawa 5 olabe kichiwa chazi tutamangu bingi kati manye bichali bimulaba awe sawa ezo
bakanze sobola okulabirira oyo omwana yetagako maama bitandika okusenda okukakana era ojja kuddamu okulaba Luteza nga takyafaananika oyo gayi kasaawasa nga takyafaananika bano abakazi kasawulira nti wafunyeyo kasente omukwano gwo naaguzuukusa ogwewala so kasente ke bakuwadde kyolina okukola genda ogule pampa z'abaana oba pampa nawulire pampa oba bamuwadde bajja mba bamusapurayinga for a year oba bagenda kuba muwa amata for a year one of the two naye akasente ke bakuwadde labirira omwana temuddamu kuteeka abantu ku pressure temudda namu nakola video yonna in fact byabadde mu ndagaano meeting gye babaddemu kampani ya Jessa tayagala kuddamu kulaba video yonna nga mujoogerako ekyo kyawedde kubanga yo tekolera ku tokability bamanyi audience yaabwe bamanyi abanywa amata gaabwe tebeetaaga hype yonna ebyo mugamba tujiwadde promotion tujizuukusizza ebadde yagwiraani you know how much money zebakola per second tebamanyi just bibasanga ku TikTok wawula okubakusa omubisi nagamba kakati wetamufuula ngenda kufana mu abajesa nenga Jessa bakola senti wako company supplying people they don't know. Okay, bote tubadde nako olwaliro tubadde twogera ku nsonga abise nalabako ne munamawulire Buchana yali akola ku NBS ennume y'olulyo yeeyita ennume y'olulyo bakalulu mu parliament yali agenda mu IRA anti kyekyamuggya ku NBS kati mwogezi wa Victoria University era kyeyafunamu kyekyo kimala yavayo n'agamba nti kampani tebaziforcinga ekyo kyetubadde twogerako divorce kampani zonna tebaziforcinga kampani yonna gye baforcing bana era Jessa badde egenda kukola wandirabire nti kampani zigwa because babakolera ku pressure ya TikTok kyonna kye bandikoze kati wandibuddeyo n'abazze nga beesiiga olinga yeesibye like kugambye bakoze ekintu ekirungi era bannange kampani ezo zibeera n'abantu abalungi zibeera ne bapiala abategeera communication etegeeza ki wano nti bo kasaba simatuse ekyo Jessa egenda kuwangala ebbanga lyonna yo yabalaze abategeereko bonna kati yabayiyeeko amazzi kati ovaayo okole ki kisooka taata w'omwana bagambye nze bampaddeyo akakadde sibanja mujirumbe kimafia bakole ki mutekeko lwampaka muganda wange yoza baliwo bosanzeko abawulira batya sebezo company ziyingira mu million dollar agreements ezokubeera ambassador ezokukola gomezi kitegeeza okufuula Lema Namakula n'omwana we nga brand ambassador n'olabikira ne mu bifaananyi ne mugenda ku photoshoot nebakubanga mukutte Jessa okitegeera okutte omwana wanywa naawe onywa ku branding eya Lema ku branding eya Fake Fameka omanyi kyekitegeeza kiba kyamaanyi muganda wange. Okay, tetugenda bakasuka wano sula flexible omupiira katuguruze eri abantu bakukomerera embitiibwa leero balina okukomerera bakwoche because nze sifaayo kubanga sibe babira basoose ate nze mbagamba ekintu kimu nze njasigala nga ekintu kyogera nga bwe kiri nze siri ku luno lusikino lwammwe mubeeramu bufena tugoberere bandi wagoni nze kugamba ekintu nga bwe nkiraba nti oyo omwana yabadde tasaana kubeera brand ambassador kubanga obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo oyo omwana omuwere bw'otyo omweripeko kitegeeza olina okubeera nga omukuliza mu life nga gye bakuliza mu Baby Gloria paka ku university ate omufunire n'omulimu kampani kyeri luwiringa okukola ekyo. Okay, abwete utambudde olunaku olwaliro kambagalize olunaku lusufu tukyagenda mu maaso ne program Mid Morning Mix on Rock FM abadde ku YouTube wali tugenda kubateerayo wali mubenga mukafuna bulungi nnyo tovaako nze ngenda kuba ate nga nkusibulira